Get informed and updated on issues around you and the globe as well. KKTV. Ankulamusizzaako gwe Munnayuganda asinzire yonna gy'osinzire okubanga ate oli wano ku KKTV. KKTV Uganda Safe Prof Kosa nze abawunya nkutuusaako ensonga ez'enjawulo nga ziva mu bunyomero era obw'enjawulo n'oba nga ate gwe Munnayuganda ozimanya. Asinzira wano Uganda naawe asinzire bweru w'eggwanga tukutuusaako ensonga nga bwe zigenda mu maaso ate n'oba nga ozimanya. Eno ye KKTV Uganda jjukira nti ne wali ku Facebook wetuli bulungi nnyo ogenda no searchinga KKTV oba KKTV Uganda kwetuli nnyo tufuna bulungi osobola okugenda ku www.facebook.com/KKTV Uganda ate ne ku Twitter wali wetuli nnyo Twitter handle yaffe eri @KKTV Uganda era oba tufuna bulungi nnyo oba osobola okugenda ku www.twitter.com/KKTV Uganda yonna gye tuli ne tubanga ensonga zonna tuzikwasaganya. Nkutegeeza gwe nti oba oli mupya wano KKTV bambi yamba buyambi osubscribinge kubanga ate sagala osubwe amawulire amapya ate agesigika oba ebyakagwawo byonna nga byesigika oleme kubisubwa. Subscribinga kati oleme kusubwa. Kale nno nga sinaba kugenda maaso nkutegeeza gwe amaze subscribinga nti awe wali ekidde kyolaba ekiriko ekidde kyolaba ekyo kinyige okirikinge all obenga ofuna notifications za zonna osobola kubanga ate ozifuna. Kale nno amawulire mabinyo agagudde mu Uganda oba mawulire mabinyo agagudde mu music industry yaffe eno eya Uganda. Mawulire mabinyo nnyo mawulire mabinyo nnyo ajebuvuddeko politics abadde akutte akati ebiseera ebyo nga tulengera politics agenda maaso nga Bebe Cool abadde nga bambi apostinga mabegako simbiseera bino abadde nga apostinga ebintu ya politics ebyo nga ayogera ku kino na kino kwegamba embiranye nga weeribo buli omu ayogerezeganya na ayogerezeganya ne Bobi Wine ayogerezeganya kino na apostinga kiri kwegamba ngolaba abantu bonna nga tubeera n'aba artist baffe ng'obalaba nga banyumya ona apostinga kino ne mu commentinga ne mu kyogerako no ina apostinga kino ne Bebe Cool kale bwache wabadde ebiseera ebyo bemabegako ennyo ngate tanaba kulwaza mutabani wono Allan Masengere naye tugenze okutuuka nga mbiseera ebyo ebyemabegako kaawo myezi nga ebiri awo oba myezi 2 n'ekitundu Bebe Cool ono abadde asirikidde akaseera ako kalamba konna nga asirikidde ddala kituyita okusirika. Bebe Cool abadde asirise nga buli muntu yebuuza lwaki Bebe Cool yasirika nga tebame kigenda maaso ne Bebe Cool yavaayo ko na postinga ebifaananyi bya mutabani wono nga mulwadde nga agezaako okulaga nga mutabani we wali obubi nagezaako postinga awo abantu nga bamanyi ngo omuntu bulijjo walwala nga kale tebakitwala nga ekiri awo naye ne bagezaako bambi era okubanga bamusabira embeera ate esobola okudda muteeko naye nga kino ate abantu babadde tebakisuubira naffe kennyini tubadde tukisuubira nti kisobola okubaawo naate munaye mukama bwatyo bwageze mutabani wa Bebe Cool bwatyo akitadde olunaku olwaleero. Mutabani wa Bebe Cool Allan Masengere amanyikiddwa olungi nga shortcut oba abangi era gumbadde manyi nga shortcut abasinga mbadde muyita shortcut amaze munange naafa. Omukulu ono afudde era afiridde mu ddwaliro nga bw'omulaba mu bifaananyi awo afudde. Kibinyo ddala tongera okusaasirako famire y'omugenzi ne twogera okusaasirako famire ya Bebe Cool yonna ate n'abo bonna bekikwatako nti omukama ate abagumye mu mbeera eyo embeera oba akaseera ako akabi ate akaguddewo. Kibinyo ddala mutabani wa Bebe Cool amaze naafa. Kibinyo ddala mutabani wa Bebe Cool ono amanyikiddwa bulungi nga Allan Masengere afudde. Kibinyo ddala gye buvuddeko kaawo Bebe Cool naku nga 2 yapostinga Pastor Bujingo ngaze okusabirako mutabani wa Bebe Cool ono yamusabira bambi yamusabira bulungi nga Pastor Bujingo yomumanyi wali ekanani namusabira ate asobola okubanga bambi asukka obulwadde buno obumuluma naye munange mukama ate asobodde okuba nga amuyita tebisobodde kugenda bulungi nabanga amuyise olunaku olwaleero ate munaye nassa omuka ogw'enkomerero. Kale no Uganda music industry egenda kulumwa nnyo omwami ono olw'ensonga nti azze alabikako mu buyimba bungi bambi era badde alina omulimu gwakola ogw'amaanyi mu nnyimba ez'enjawulo naddala mu kibiina kino ekya Gaga Male Crew abadde akola emirimu mingi ng'ayimba n'awandika obuyimba eno bwa backing writer ba songwriter ba
artists abenjawulo nga agezaako okuba backinga bambi n'emirimu emirala bingi nga obimanye ebyokuyimba era Allan Masengere ono abadde akola emirimu mingi nnyo egy'enjawulo. So Mukama atamusobosezza ate kubanga amwongerayo ate olunaku olwaleero nassa omuka ogw'enkomerero. Kibi nnyo ddala. Tulabingedde Bebe Cool ng'apostinga olunaku olwaleero ng'agamba The Lord has decided my son Allan Masengere should join him in a better place. I thank all the doctors and nurses who tried to save his life for the past 40 days. May his soul rest in peace. Era nga wenkugambye nti nno Bebe Cool abadde asirikidde okumala emyezi 2 n'ekitundu awo ndowooza era n'ennaku 4 z'olaba ezo nga agezaako bambi okubanga ate alabirira mutabani wono asobole okubanga adda mu mbeera oba mu nteeko naye munnange tekisobodde ate munnange mutabani wa Bebe Cool amaze n'afa olunaku olwaleero. Kibi nnyo ddala. Tulengedde ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga naye avuddeyoko anaabanga ate bambi atwala okusaasirwa ke eri famire ya Bebe Cool oba famire y'omugenzi Allan Masengere nga agamba Today the Ugandan music fraternity has lost yet another talent. Allan Masengere aka Shortcut. On behalf of the Firebase crew and myself, we send heartfelt condolences to his family, friends, and the Gargamel crew. We stand with you and pray that God sees you through this challenging time. Bobi Wine bwatyo bwagambi. Bobi Wine message eno agiwandiise bambi n'obusasizi obw'enjawulo era nsobola ogikuddiramu nga agamba Today the Ugandan music fraternity has lost yet another talent. Allan Masengere aka Shortcut. On behalf of the Firebase crew and myself, we send heartfelt condolences to his family, friends, and the Gargamel crew. We stand with you and pray that Lord, or God, sees you through this challenging time. So, kale bwe bityo bwe bibadde. Bobi Wine naye avuddeyo n'abanga ate atwala okusaasira kwe eri munono Bebe Cool. Ajukira nti no Bobi Wine era baliko wamu mu Firebase crew n'omukulu ono Joseph Mayanja oba manyikiddwa obulungi nga Chameleone. Kale nno kibi nnyo ddala. Ne Chameleone naye avuddeyo n'abanga apostinga nga bambi n'atwala okusaasira kwe eri famire y'omugenzi ono Allan Masengere bambi. Kibi nnyo ddala. Kale nno ebyo bwe bityo bwe bibadde naye nga tubategeeza nti ebintu bino bambi temubiteekamu politics abeere aside ne kino kibeere aside. Bebe Cool mu kusirika kweko yali asirise tebyali bya politics bambi. Yali alina ensonga bambi nga womanyi nti no ebya family ate bya family tasobola kuddaawo ate nadda ng'omuntu omukulu era nga yina waabeera tasobola kuddaawo ate n'abeera nga ate apostinga ekintu kino nga kwegamba kitaddemu ebyobufuzi no kwegamba kiri kibadde part of a family ng'era ebya family bina kubeera bya family. Agezezaako bambi buli kimu Bebe Cool nze mbadde nga mulaba awo ku gundi ku Facebook page ye nga ateeka post kwemu ng'omulaba n'asirikamu ennaku nga ziizo naddamu n'apostinga n'asirikamu ennaku nga ziizo naye nga ekimusirisa si kirala bambi mutabani wono ng'alaba obulamu bulinga obutaliiwo nga alaba mutabani wono alinga atadde engulu okusinziira manyi ebirwadde bingi ebibeera mu ffe abantu obutukwatibwa bi-pressure wano n'okwatibwa ebirwadde by'omutima n'okwatibwa ebirwadde by'ensigo kwegamba n'otuuka n'ogamba banaye kyekiguddewo kino ng'olaba mu butuufu obulamu bugenda ebirwadde bingi nnyo ebyeraliikiriza. So n'omwami ono oba mutabani wa Bebe Cool Allan Masengere bambi abadde n'obulwadde era nga nabo bweraliikiriza nga Bebe Cool mu kusirika kwe ng'alengera abantu boogera bino na bino naye ng'alaba nga atabirabangako okusinziira mutabani we embeera bambi gy'abaddemu nga kwegamba Bebe Cool embeera ina gy'awulira bambi ng'alinga atakyalina mu Uganda kwegamba nga ebintu byonna byalabanga ne bimusanyusa ne bikola ki kwegamba oba oluusi n'afuna interest okubiddamu okitegeera oba n'afuna attach ku kintu ekyo kye baba bapostinze ku luno Bebe Cool bambi si bw'abadde okusinziira mutabani we embeera gy'abaddemu ate nga bambi abadde amwagala nnyo naye bw'atyo Mukama tamusobozesezza era bw'atyo asizza omukka ogw'enkomerero olunaku olwaleero. Kale kibi nnyo ddala
fenga fe aba KKTV naffe tutwala okusasira kwaffe eri family y'omugenzi family ya Bebe Cool yonna okubanga ate mukama abagumya mu mbeera eno embi ennyo ddala kugana amawulire ge tufunye olunaku olwaleero. Kale nno tugenda kuba tukutegeeza ebisingako awo, naye gwe nkutegeeza nti obanga oli mupya wano KKTV bambi soko subscribing ate obenga tosubwa amawulire ge tugenda kuleetera. Tugenda kuba tusosonkola buli kimu tukuleetera videos ez'enjawulo, amaziika bagenda kuziika ddi, kigenda maaso kya happening right now, byonna byonna ogenda kuba obifuna wano KKTV. Kyoba okola subscribing obenga tosubwa amawulire gaffe. Kale no kibi nnyo ddala Bebe Cool mutabani we amaze nasa omuka ogwenkomerero. Kibi nnyo ddala. Rest in peace Allan Masengere eno mwe bannayuganda mumanyi bulungi nnyo, ayimbye mu nnyimba nnyingi nnyo ez'enjawulo naddala ng'asinzira mu kibiina ekyo ekya Gagamel Crew. Asinzira mu kibiina ekyo ekya Gagamel Crew. Ennyimba zayimbyemu nnyingi ziwerera ddala, era Uganda music industry egenda kuba erabye nnyo okufiirwa omulenzi ono oba mutabani wa Bebe Cool ono. Uganda music industry efiiriddwa kinene nnyo efiiriddwa kinene nnyo Uganda music industry okufiirwa Allan Masengere mutabani wa Bebe Cool. Bebe Cool atutte ate munnange okusaasirwa ke naaba nga asaasira, atutte okusaasira kwe naaba nga ate asaasira. Kale no kibi nnyo ddala ekiguddewo. Kale gwe Munnayuganda nkutegeeza nti nno webale kubanga ate obadde wano KKTV Safe Pro of course nze abawo nekutuusako ensonga ez'enjawulo ate n'obanga ozimanya tuzikusombera yonna mbunyomero obw'enjawulo gyonna gye ziba ziva ate nezitubanga tuzikutuusaako mu bulambulukufu bwazo n'obanga ozitegeera. Kale tugenda kuba tujja n'ebisingako awo ebyokuziika byonna byonna ogenda kuba obitegeera bulungi nnyo. Ate ku mutabani wa Bebe Cool ono kibi nnyo ddala. Kale njagala kankusibulire wano, njagala kusibulira wano nti akumata kumira mpeera weraba tusinkane olunaku olulala. Thank you for subscribing to KKTV.